Kabadde kaseera kazibu, eŋŋuumi etukose, kubadde kwesika bitogi, kubadde kwekubangwala wano Mpigi. Mathias Mpuuga Nsamba Lob era nga yakulira gavumenti ya Kyagulanyi mu Paalamenti. Ebifuba bibeefuse bibabugumye n'abasirikale b'Empigi bwe babadde bagezaako okumulemesa okwogera eri abantu b'omu katale nga bagamba mbu Ssaabaminisita Nabbanja yamugaanye okuddamu okulambula. Ababaka ba Paalamenti baggyeeyo n'ag'omu buto era abantu b'ekitundu bo batabukidde ddala ne bakwata abapoliisi n'abakasuka eri ne babagamba mutuviire, ono azze kwogera naffe so si nammwe. Yazze ng'alina ensonga era nga giridde ffe abaabalonda so tagiridde mmwe abapoliisi. Ababaka ba Paalamenti bakombye kwebaza eriibwa ne batabukira abasirikale ne babagamba tutambula mu Constitution yetulagira okuba wano, so temulowooza nti mmwe mulina okutuleeta wano oba nti tulina okufuna olukusa okuva gye muli okulondoola emirimu gya Paalamenti egituweebwa mu mateeka. Bwe muba mukolera ku zi orders, ffe tetugenda kukolera ku order era ffe tetugenda kugoberera biragiro byammwe kuba si mmwe mulina otuwa ebiragiro. Ffe tugoberera ssemateeka w'eggwanga kyagamba so si mmwe. Abantu batabuse, abapoliisi ne bapondooka ne baddukawo era Mathias Mpuuga Nsamba n'ayogerako gye bali n'awera nti tagenda kumanyirwa, tagenda kulemesebwa kusisinkana bantu. Bino poliisi byekola bya kito bya kijega nti tekkirizibwa kukola bintu nga bino kuba Mathias Mpuuga Nsamba talina tteeka lyamenye, atambulira mu ssemateeka yamulagira era asasulwa ensimbi okukola guno omulimu gwali mu kukola. Nti kati babanga ensimbi zimusasulwa agenda alondoole emirimu gya gavumenti bwe gitambula, ate poliisi nayo gy'alina okulondoola ate nejja emulemese okukola emirimu Constitution gy'emutuma, nti poliisi eba esaaga era atabukidde ddala n'abagubawo n'abagamba gwe DPC naawe OC mukyaleeta amampaati lwandibanga luno lwe lunaku lwammwe olusembi okuba Empigi kuba nze nsalawo eri ssente ezibasasulwa era nze mbateeseza mmwe mube bulungi eri mu Paalamenti, ate bwe mutandika okutulugunya ffe ababateeseza tuba situbategeera. N'olwekyo eyo embeera mulina okugyejjamu ate nga mulina okubikomya ku lwa Uganda okugenda mu maaso. Bano abantu balina ebizibu byabwe ate nga birina okukolwako. Olaba Nabbanja gwe nalemye yagambye siddamu kutambula naye kuva ku makya ntambula, nti ate gwe DPC waakako ne Ssaabaminisita ate gwe DPC waakako gwani? Kale vva wano tambula ndaga kabba agannyabo DPC atambuliddewo. Abadde akuba obusimu mu bakama be tebamuyambye, bamugaye bugambi vvaawo wakutte kweyokya. Bw'atyo Mathias Mpuuga n'awangula era abatuuze ne bakuba emizira ne bagamba kyekyo people power our power. Naye abategeezezza nti ebizibu byabwe abitegedde, amalwaliro alabye ebiri, amasomero, obutale n'amakubo g'omu byalo Empigi amabi, era nga zino ensonga zigenda kutwalibwa mu Paalamenti ng'ali wamu n'omubaka w'ekitundu kino Kiyaga Hilary Mazongoto Dr. Hirudamani. Era abatuuze ne basanyuka nnyo ne bamusaba akkirize abaleetere ku pulezidenti w'eggwanga gwe baalonda bo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Mathias abategeezezza nti ye omukulembeze ajja muleeta abalabeko, ababuuzeeko era ababuulire ki ekiddako mu ggwanga Uganda. Basituuze basiimye Mathias Mpuuga olw'omulimu gwali mu kukola, kubanga kino kyongera okuyamba Nuupu
okunywera mitima gy'Abannayuganda nti yo yanjawulo okuva kwabo abalala era nti yo obukulembeze egenda bukwata bulungi nnyo Bannayuganda banyumirwe ensi yaabwe n'okulanga ekulaakulana okuva ku ddaala lyeriko okutuuka ku ddaala eddala. Olutalo lubadde lw'amaanyi, terubadde lwangu kumala. N'ekirungi nti ababaka ba paalamenti bataddewo bbidi, bataddewo omutima ne bagaana okumanyiirwa ate n'abatuuze nga bali ku sayidi yaabwe. Bwe batyo poliisi n'eremesebwa era emaliriza poliisi ng'ebuzeewo. Twebaza nnyo emirimu gino egikolebwa gavumenti ya Kyagulanyi kuba gyongera okulabisa gavumenti ya Museveni. Museveni kyaliko tayagala kumulabisa, tayagala ensi emanye ebiki ebimulemye. Kyova olaba agezaako okulemesa ebintu nga bino, naye agenda obbiremesa abaleeti. Bannayuganda ensangi zino babuufu era nga tebakyalimbwalimbwa. Tukulisaayo ababaka baffe mwenna ku ddimo lino lye muliko ko ne Mathias Mpuuga Nsamba Lope akulira gavumenti ya Kyagulanyi olwagana amakula g'okola gagenda kuyamba nnyo Uganda eno era Museveni tumucekinge twongere okumulabisa paka nga Bannayuganda bafunye bye beetaaga kuba ffe tuli mu gavumenti, ffe twawangula. Oli mubbi atwewaŋŋamizzaako kati ffe tulina okkaka omubbi okukola Bannayuganda bye balina okufuna. Omukama abankuumire, mweraba.